yanzijako embuzi n'anfuutula eggwako. Omuzungu N'anzaalamu emwana nno ate we yamala nno n'amwokya n'atulaga nti n'amwokyeza nnyo n'amuleeta n'ewaka ne tuziika evvu ne katumbu weekali oli yatumanyi. Bannange waliwo kye njagala obagamba obulwadde buluma. Siriimu aluma. Yalamyeko omuntu ng'omumanyi nolange gy'aluma aluma ati. Yakutulako n'obuwala nga mbulaba. Kako butya. Bane mu busajja babufutu. Ng'envunyu zivaayo obufuli ne bugwa wali gwe nabulaba mwana gwe. Nga muwala munnange. Bannaye baana mmwe mbabuulire muli emisolobeeto zino naye emisolobeeto mwebeereremu. Zirimu siriimu. Maama siriimu munene nammwe batabani bange abali emiwamba tutu mwebeereremu emiwamba tutu simiramu si buli gw'olabye nti anyirira nti kabona. Bannaye mbabuulire obulwadde buluma nkumuunya aluma. Mugenda kulwala ate mugenda kufa. Ate w'ennaku zino waliyo abagamba mbu bamanyi okugenda simanyi ne beekubisa eddagala simanyi n'abeerawo myezi 5 takyamira. Bannange mbabuulire si buli kitemagana nti zaabu. Bannange mugenda kufa. Nze mbabuulidde mwebeereremu. Siriimu gw'ogamba gwe yaluma to that extent. Like eta kuba bagamba okwesa obungi eddagala tuyinza tuuka ku extent yegerako. Munnaye yateekangamu walagi. Amina eddagala simu talina kunywa walagi. Womire oba yo topic tugireete lulala. Tugireete lulala tugisimbule busimbuzi kati. Nkumuunye siriimu akawuka akaleeta waliwo abagamba nti nze nakawuka kaleeta ndwadde ya mukenenya siyina siriimu. Ani akugambye mukwano oleeta n'akaleeta nkumuunye? Abasinga baayogereza ano kafero nti afudde kino. Waliwo abayimbi baffe betumanyi abalina kino abasinga abasiza obulwadde. Naye bannaye mbabuulire mwebeereremu nkumuunya aluma. Siriimu. Bannange omwana obanze nkubuulira ekisonko. Omwana yatuuka ng'ali bw'ati nga naye bamuteekako luno olugoye takyayagala lumubeereko. Ng'alina beera bwereere. Bwereere. Omubiri gwe yali akyalina omubiri. Eno yonna nga magumba. Omanyi amagumba kuno nga mweru avaako vvu. Omwana oyo omumanyi. Yafa. Judith omumanyi kati yagwa n'eddalu. Kuno yakutuka waba afuka bw'ati. Waba alya byali aziza mu kamwa naye nga siriimu. Anti byali yali binazita mu kamera bikomera mu kamwa toyagala biyite waka. Ali kufuka. Okufuka kuti afukira mu kamwa. Oba tugende n'okugenda tumunoonye. Omwana oyo abeera Lubaga. Wano bayitawo batya wano kugundi wano Lubaga. Ku myala gye Lubaga. Omwana oyo mujjukira wajje waka. Onkoleko interview omwale yali omweru ng'afumba emmere yoyo. Ngamukyabera wano wasoka nga wenkusanga. Awe manju yali omweru nga mumpi. Ndabika ngesi yalina oba ne 3 yafuna siriimu. Omwana siriimu yamujja Juba leka n'okuleka. Omwana agenda ofuna eddagala bamuwa eddagala yeefuula nze simira ddagala atandise okwambala obugatto yeesebulatinga. Bannange omuwala yongera okumpa emboozi. Kati osiriimu yamujja Juba. Siriimu yamujja Juba omwana oyo Judith ne bemwogerako bwenti. N'omwana n'omutabani gwe yazaalamu bapapayirasi wane bukasa basobola okugamba. Abaana bo tebafuna bulwadde oba yagenda bufuna reading. Bafuna yalina bwo abaana yabasindika waabwe. Ngamba yagenda okuzaala nga siriimu yamukwata amazozaala abaana. Yali naye n'amugema kati ye we yamala okuzaala n'agaana okumira eddagala oligenderako. Tugenda tuli awo tumanyi tujjanjaba nakana akawala akali keeyita Sindi okamanyi okategedde. Maama atako nga wakalabye toyo yakali awo mbuya. Kubadde embuya ewali ewaabwe. Siriimu aluma. Katomera. Kireka n'okireka. Sindi yatomera alinga skeleton. Yatambula. Atambula naye abeera mu nkwakya alabika obulamu yabukoowa. Oba tujja nagendayo okajjako interview n'oyo Judith abeera awo mu mifulejje gyawo. Yatambula. Judith abeera mu masabo tavaamu. Ate masabo akolayo ky'omulwadde. Amanyi baloga muloge. Alowooza baamuloga naye oli yali siriimu. Oli siriimu amuluma. Yakutukako
like wenge jwado kinyonyola savaako buno takwata binyonyola nyinyonyo yabibisekirwa yalina apo nnyo abalongo ffe bwavaako Sonko sikulimba ogamba obukyala bwonna oba abalongo Fiona woomanya ajja kugamba omwana yakutuka omuntu ava ku Athena kati yafumbirwa bamuwasa wadde naye bwamukwata naye amira bulungi naye nkugamba Fiona ono gw'omanye yazimba wano wansi omutegedde awo ajja kunyumiza yasimatuka oyo yasimatuka naye omwana buwala bwamukutukako oyo kyembuuza yonna yabuukako bweti naye genda oba just bano be bayita abalongo be babuuka onasonyiwa buuza envunyu ne zitandika ofuluma ffe ne tulaba ekiwongogole bwekiti paka munda ng'olaba amagumba sikulimba Sonko eno sikola nti story nti tukola kunyumisa sikulimba ne bwe tukubira muganda we Joy ajja kugamba ffe baba yatusobako kati takyakola balabira mulabirira agenda watuuka n'agenda mu mbuga n'anywa ttaaba n'alya ekikomando wasanga wasula yo obulamu yabuvaako ndowooza tulina mukama ali mutwale batugambe tumutwale tumuziike oba ogamba nti wasanga wasula mbadde nja kuza asajja tebamukozesa naye kati ndowooza oyo alina kibba kye kitamiivu kiri awo naye nakyo kirabika kyalwala takyavaamu amanyi n'okwefukira mu ngoye naye nga byonna siriimu like tafunanga amagezi gamba nti kati kanzire ku ddagala nzire mbasawo bampe eddagala buto yalikoowa kuba ffe twali tetumanyi yatugamba mune we yali ejjuba yali ku ddagala ffe nga tetumanyi tugenze tutambudde Nairobi Dubai wa kumbe tetumanyi bulijjo omuwala ali ku ddagala kati nawe yabeera ewange wamusangawo nga nze bulijjo simanyi omuwala ali ku ddagala okuva egyo emyaka egy'emabega egyo ali ku ddagala emyaka giringa mitejuula emyaka semuju yali MP wa wano kweri emyaka giri mirwaka ndowooza giwula emyaka ng'omwana ali ku ddagala naye tuka neyeekyawa yababulyako obulwadde buno yabufuna atya mumumanyiko like omusajja w'ejjuba yeyabusiiga ejjuba eyo yewava gye yava bamusiiga obulwadde obwo mukazi wattu naye bwe tugenda yinza okkiriza okwogera naffe mu maaso ga kamera ajja kwogera kuba kati yafuuka mawaayi ajja kubulira engeri gye bamufuna era we tuba tumwagala tusobola okubira omuvubuka bamuyita Dennis akubulira engeri obulwadde gye bwamukwata era ojja musanga awo bw'atabeera mu bbaala waliwo ekiggwa kyabeeramu ye yakyankala najja kubulira nafunawo nti omusajja ansiiga bw'ati bulwadde naye nga mwagala nnyo ebintu by'abasawo kiki ebintu by'abasawo nga mubyetanira ate ebintu by'abasawo bityana byagala ogambye embugu era tujja musanga mu mbuga oba ti yatuuka ye n'asoba nga talina waakusula agenda n'asula eyo oli omusajja yamusenza bamuyita Ndawula ye yamusenza amuleka n'obulangidde essaawa yonna neyebaka si buli omuntu ayagala embuga nze mukwano genda obuuze bamuzeeyi kiyengo nze ndi musabi w'omu kkanisa nze nsaba mu kkanisa esente mpaayo ekimu eky'ekkumi nze Sonko Muhammad programu eno y'abakulu so olaba nga tuline ne Trace Love omanya ati ensonga zino zirina kubaza abakuze tumbeera nga tulaba obulwadde bwa siriimu bunyuma buluma bwageza kubanga nnyumiza wano eno manyi olwesi tumanyi okweyagala ne tuzimbaawo naye oba teweekuumye bulungi baaba kisobola okukulya ne wejjusa ate oluvannyuma sindi wejogedde ku basindi embajoge naye okuvadde embwe ewali ewaabwe eyo ebbanga sidde nenye abaana nga baggwawo kiki like obuzibu buvaawa kiki ndirimba abaana baagala nnyo byamasanyu sente kiki abaana babeera nnyo mu masanyu kuba oba ojjukira sindi yakubanga nga teri omwo bwe batamumanyi embuya nga teri mwe batamumanyi oyo sindi gwolaba yaliko ne mujja wa Shiba omuyimbi Shiba kalungi vaayo naawe ate nkubuulire ki wawulirako omuvubuka owa kaliyoki eyaffe yali agala Shiba nga yava mu kaliyoki ngaze mu bwa serebu ozi Shiba kalungi yali wa kaliyoki oli kuki naawe oyo omuvubuka yafa Shiba n'aweereza ne ssente n'aweereza n'aziika oyo omuvubuka yafa nga sindi mujja wa Shiba obadde ki myaka gyaddi ebyo biseera ki wayisewo emyaka nga 6 omuvubuka yali abeerawo omuvubuka oba omuwulire yali afuganga nnyo epikipiki ezo ez'empaka nga zivuuma nnyo vuvuvu yali awo ng'akuba nnyo ekibaala ekiri awo waggulu nga kiriko kakalina waggulu ewa wano mu Katoogo mukadoogo wanene ekire mukatoogo ewa ne mbuya
akabala kakali awo ku mwala. Oyo omusajja yali akuba nnyo ebidongo, yali bba wa Shiba, ex wa Shiba mu Karaoke. Kakati yali yakwana ne Cindy. Kozi Shiba ali wa Karaoke. Shiba Karungi. Yali yakwana kyegaana sintu muvumirira naye akyogerako nga past kyegaana mukazi wattu era yogera past life y'omukazi oyo. Munnange oyo omuvubuka yagenda okufa era Shiba teyeegana yaweereza ssente mu mabugo. Bambi ne bajja ne baziika. Sisobola kugamba nti oba Cindy obulwadde yabufunira awo. Eyayita Junior Cindy sijja kugamba nti obulwadde yabufunira awo naye nga munnaye Cindy waffe yalwala ate alina n'ekirwadde ky'ekibumba. Buli lunaku amira eddagala lya $5,000. Yali mu ligulire wa waliyo ku taata we alina ssente. Eri wansi eri gye baali baazimba. Bamugulira nono bbawe makanika gwe yazaalamu last born. Naye nga mukazi wattu obulwadde bwamukwata. Alina ekibumba ate alina ne buno obulwadde bwa flavor. Ate yatuuka n'awulira nga yeekooye ali ku bukoola ali ku njaga. Era w'otuukayo eyo ewaabwe wansi n'obuuza Cindy bakutuusayo ojja musanga mu bikosi by'abayaaye yenna yakogga. Nerede yali mutono. Yeeyongera ate. Yeeyongera. Yatuuka oyo n'agwako ne ku ndiri nga tulaba skeletoni. Namiyamba nadde engulu. Sonko nkubuulire. Era Robin oyo bambi mukazi wattu yamubeererawo nnyo. N'agenda n'amunoonya. Sonko nkubuulira abaana beekyaye, abaana balwadde. Sonko abaana balwadde. Mumwekuumye mwe muli balamu. Nnyo. Kati nno Sonko eri oba basooke bajjako ne live. Nedda kati nyuma ebitakwalaganako ebyo nabiŋŋamba oluvannyuma. Kati ekyokola kiri kibanna abalonza bawa amagezi kikubanga abawala bangi gye bali nti eriyo ne serebu waffe gwomanyi nti serebu naye atambulira mu limelight naye mulwadde ate alwaza abaana. Abo bangi bayirawe si nti serebu yokka abantu abagagga balina ssente gye bali nga jazikuwa naye ng'oyinza okunyuka ng'oyita obulwadde. Kati tukoogera bwogezi kayinza otukalubira okukasalamu oluvannyuma kaba kanaaleeta obuzibu. Ekintu ky'abantu abalwadde aba gavumenti bulijjo ne Ministry ya Health n'abasawo bakubirizanga bulijjo nti mwekebeze if you can't abstain. If not that, protect yourself. If you don't do one of the three abstaining nga biganye katusodde kozesa protectors at least mwekebeze omanyi omuntu gwogenda naye mukazannyo. If not that ojja kuwooma okitegeera. Naye ate tumanyi nti abantu bangi bayinza obanga balina obulwadde nga bali bulungi ku ddagala. Nawulira kombo oba ali obulungi ku ddagala bakiba kizibu kusiiga. Ayinza n'okuwasa oba n'afumbirwa pata n'omunga mulwadde omunga si mulwadde naye ng'eddagala likozesa bulungi omuntu n'akola ki? Bayo NPS mulwadde naye bbawe mulamu. Babyogerako bo. Mayisa gatwogere ku bantu banatwala mu omuga. Babyogerako. Babyogerako baleeta program ya. Baita program ne babinyumyayo ku TV. Okay. Mayisa gala banatwala mu kooti wano. Munansonyiwa n'okuga mu luzungu. People, if you see that you're not safe. Bannange eddagala limire nnyo. Lya bulungi fruits tezigaana. Lya fruits genda kola habo zinywe nnyo bannaye mwebeereremu. Abanaye abakazi abasinga abakazi kuno muli balwadde naye mukwanya abaana b'abandi ate mubattira mu maanyi. Eriyo abakazi bemmanyi kuno besitagenda kumenya naye nga mwenna mwemanyi muli balwadde. Ng'eriyo we bakuyita Sonko ne bakuyita ne bakugamba jangu tubeerewo nga tusomesa abantu eddagala nolaba omukazi gw'omanyi bulijjo. Naye ngeri akavubuka kayagala akatali kattira mu maanyi. Obuga nti bwagala kola bwagala babulabire bugenda kufa. Naye nga bali kattira mu maanyi bannange bamira bulungi eddagala nze mbagamba bannaye mumira bulungi eddagala. Abaana b'abandi temumatira mu maanyi. Abaana abalala bavubuka muli batira mu maanyi nga tebalina wadde na bujje ku nsi bannaye. Kyokka mwe mwazaalazaala dda abaana b'abandi mubatidde mu maanyi. People tugeze kale tetujja gamba mu let's abstain. Kuba ennaku zino tewakyali abstain n'omwana w'essomero musanga nga ki? Abimanyi nnyo n'okusinga omuntu omukulu. Atandise okwegadanga. Bannaye what we should do tugezeeko nti at least wadde otegedde nti olidde kitwe weekebeze weweesanga mumira ate mirira mu budde. Kuba abasinga musa abaana b'abandi mu maanyi ze Kisongo kye nsobola bagamba.
Ebintu si byangu n'ennyongera okujjukiza abajjolo Kwet Properties ku nsonga y'ebyettaka. Oyagala kugula poloti, oyagala kufuna oteeka nnyumba yo obe mu bupangisa, jangu mu tulina poloti okuva ku miliyoni 1.5 n'okwambuka. Tulina ebyapa, tulina fuuti zonna 5 ku 5, 5 ku 10, ojja kuba ng'ozifuna. Kuba ku namba y'essimu eno nja kukulambuza eri 07 06 79 4729 oba ennamba eya MTN. Nja kukulambuza nze mu nnyini ojje ogule 0782952555. Eyo Jolo Quality Properties. Ate mu mbeera yemu ojja kubanga ate weetaaga ente ey'olulyo, ente zivaamu liita z'amata 25 plus Kasirye Breeders Emitiyana. Oyagala kwongera kusoma kuyiga ku byakulunda, jamba Kasirye Breeders Emitiyana. Ali Kids Hub ku nsonga y'eby'abaana nti mwana ayenda kudda ku ssomero baaga, iPad z'abaana, botozi, byakwambala by'abaana, engatte ezisoma. Ali Kids Hub yembeera yemu tulina ne Ali Phone Service Center, okukanika amasimu, spare w'amasimu, okutunda amasimu, simanyi screen guard, ebikwatagana ku simu byonna. Ali Phone Service Center ojja kubanga ate ofuna essimu. Tuli ekireka wano kulira na Toto, tulina Mukona okukyena buti waliwo edduuka ddene. Ojja kujja ne wano ku Namugongoro litunakako edduuka okwa agenda waliwo edduuka okukanika n'ebirala byonna ojja bank Ali Phone Service Center obifuna. Kakikola esiibuzaayo abantu kuba tutuuse ku mboozi y'obulwadde obwa Mukenenya n'enkulaba ng'owoze. Simanyi abantu abali mu mbeera yode gatufuna time tubanoonyeeko okwo. Abantu awo tulina banoonyaako Sonko kuba olina bakama baffe bangi abakuteekamu akasente, tulabe engeri gye tubakwatako. Kati kusoboka bayirabye ng'okutte ku bantu bangi era mbadde njagala tubakwateko okwo. Mukama aba atuwanzeeko akasubi nga ffe tukyalina agoogera n'abantu otuwuliriza, mbadde njagala nabo bambi tubakwateko okwo bafuneyo kye beekolera. Kani bakyasobola okukola abo jasi balina funa byakulya abo. Kozi nakuba kansolinga ko baleetera basawo ne boogerako nabo babazeemu ama. Oli asobola okugamba nti nkyasobola okukola cause you can't judge a book without its cover. With its cover unless you open it. And when we start talking to them bajja tubuulira kye basobola okukola ki okukola. Naye nga bannange era kye mbadde mbagamba twekuume nnyo abaana abawala bwe tuba tuweweeta abasajja, kati nze mu nsonga y'abasenga tuweweete bulungi. Okwegatta twambale. Bakojja bano eri abalina ebisente abajja nga balina ennusu, naffe tubabbemu ennusu kuba naffe abawala twagala kubeera bulungi. Ekyo kye nsobola bagamba nsigadde nga ndi Tracy Love. Kale nze Sonko Muhammad sijja suka olunaku olwaleero but anytime we will make a program. Noza tuyinza sitandika n'abani singa obusobozi bwange buzi. Ogambe wa ogundi yali bwayise kawe empewa. Omulala ali awo Mbuya. Omulala ali Lubaga. Olugambe ono munne yabuukako obuninkini. Ali Lubaga. Sobola ogenda awo, omulala ali awo Mbuya. Tunoonyerezaawo era yeba mutuwa bulungi. Nawe Lubaga manyi we tutandikira. Tulabe kye tubakolerayo. Kale nze Sonko Muhammad. Ensonga zikwatagana ku ttaka, oyagala kugula ttaka, oyagala kyapa, oyagala ndagaano wanindika uku. Waneka uku tulina okuva ku miliyoni 1.5 n'okweyongerayo mu maaso. Jangu ono Jolo Quality Properties okube ku namba 0706 794729. Waliwo namba endala ya MTN 0782952555 ojja wano kuguza ettaka mu Jolo Quality Properties. Kale nze Sonko Muhammad.